Oyina okubanga ekintu wakitandika mangu kubanga abasinga mbagamba nti myaka 18 paka ku myaka 18 paka ku myaka 22 awo tubayita ba young adults oba okyali mutowe nga oli awo kwegamba busente wotandikira okwetereza okuyiga obadde mubazadde botandise kakati latest myaka 32 that is family formation focusing on family yonga bweri bichi and that is the age actually it's not even 30 but 28 that is when you start thinking nti mase erigenda gangenda kukola ntya bwogamba nti passion yange eri muki oba nsobola kukunganya sente meka abasinga bwaba bakulima pine oyina mutandika wano ng'okyali mu 2 mujijjo kubanga amala emyaka 15 si bwe kiri kakati bw'ono oyagala okulima pine ng'olitalinze ku myaka 6 oba onoomufuna muddi ng'oli ku 75 ate omale otandike bizinensi ng'okaddiye okiraba ndowooza kakati kiba kirungi nnyo omuntu n'otandika okumanya nti stage gye mbagambye myaka 28 kweyongerayo myaka mirungi nnyo okutandika okulowoozaamu kuba abantu abasinga obungi ogera n'osanga omuntu ng'ayina ettaka ddene nnyo mu kifo ekimu naye ng'ate yaligula ng'akyali muto nga tewali kiriko nga pricing eri cheap olinoga nti bannange nakasongola omusajja yaziba ne bagaba abantu nti babbi